ebijambiya wano okumanya byantama polisi bweremererwa okunoonyereza ewayiriza buwayiriza polisi ku kyabasegirinya yalemererwa okunoonyereza bali mu kuwayiriza kuba tesobola kuŋŋamba nti banoonyereza ku basegirinya nti be bakijambiya abasooka okitegedde nga n'abatta bakaweesa abatta baani bakyabalemye okukwata abakuba bakatumba amasasi bakyabalemeredde wabula segirinya ye babakwatiddewo mangu nti badde batuuza mitingi yazuula bino mu bisanja bisatu yazuula bino awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya bananga balabi baffe mbaniriza nate amanya gange nze Kai Wisdom mutabani w'omulaalo yakulira ku mato omutali mazzi ne Seriraka mbaniriza nnyo nate mu ghetto parliament badde maze emirundi ng'esatu awo sibeera nammwe naye nga kyonna kyekiri nze ndi member wa ghetto parliament tuba ne speaker waffe the beautiful Fatia naye kati nange leero nfunye ku mukisa katukwatira show ano nga tuddana tulina abasajja abakabi bali mabega kamera Dr. Wabe mewega kamera sorogambo bayasoma mmeso babinyonyi naye kyonna kyekiri Dr. Undu leero tali naffe ali mu bibuuzo tuline Peter abantu no bano olumu njabayitayo mu kamera mubalabe kubanga wadde tubeera wano ne twekalakasa naye ate bakola kinene nnyo kubanga babeera emabega kamera tukwasaganya. Yes, tuli Kai Wisdom official YouTube channel bulijjo mbagamba nti gendayo nyiga bot subscribe bambi onyige n'akadde ate n'ogenda ne flashlight UG bambi gendayo subscribe nyiga akate Point Media naddala Wood producer afagikwasaganya bambi gendayo subscribe nyige n'akadde. Lwaki nkugamba YouTube channel zino nkola nazo ate kubeerako emiramu emirala zonna zisubscribing ate nyiga akadde ng'ofuna notification omanye nti Wisdom Ghetto Parliament Sex and Talk bannadudi baani bano abaana tutambula nabo bonna ezo YouTube channel tukola nazo zonna. Yes, njaga kutumira ku bannaffe abatulaba ebungereza bangamba nti omugagga Juliet zawedde Boston omugagga Juliet zawedde Boston eno ye Ghetto Parliament n'abamu bootalaba era tukusaba maama Juliet zawedde bwoba otulabiranga ddala n'ogamba nti Wisdom abaana abo mbawadde tani y'akawunga tugenda kulinnya ku mabaati tweyagale n'ogamba Wisdom eyo na Ghetto Parliament ejjeko mu America tugenda kuba happy tubasitule tujje so tukutumidde nabo Nachiko Madrata Nchiko mujja mulinda okudda e Uganda tewali mulamwa wafu nze mbagambe mujja mulinda Dr. Webale tukwata bigere naye kyonna kyekiri Webale tukwata bigere tukutumidde Ronnie makanika nkujjukizaawe Boston woba oli muna Uganda ng'oli awo Boston twalawe wa Ronnie makanika emmotoka yagirongoosa ayagala nnyo Ronnie makanika ye muntu akyasinza okuwagira Prime Katero ye bw'ategeera yagamba oyo omwana waayogera bw'ati Katonda wange kyonna kyekiri so yes kakati mwenna abankubira ne mungamba Wisdom Fatia mwannyoko Fatia omuyitoote bannange ndi manager Fatia abasinga bamanyi simanyi nawo kikwasa tewali tabu kyonna kyekiri nkugaye ndi manager we Fatia ono abamu abatamanyi bitundu bimu bya Makinde kigagga simanyi Makinde kyafu atulambuzaako waliwo Fatia abangambye abakwesunga mu bajjaawo mu December Fatia oyo namukwataawo emitwalo gyange 5 yenda kuva Uganda ng'ageze mu liisa ebyennyanja Wisdom naffe abakyala abali eyo naffe batugambe naffe batujjirira bannanga abakyala abajja mu samaasima ebijja wemujja abaana bano bali wano ono ninaanye wano alinga eyakulira ekkololo omulaba yatusinga okwogera wano olunanga oluzungu yasinga okusoma bonna bali wano byenkyali wano wemujja temungamba Fatia eka naye ndowooza abakyala abatya butukwogera nabuli akuba Fatia no problem tumiddeko ku mama bami banange Fatia asoma ali ku campus ate ekyokubiri alina akasimu kakabiriti ate n'okukalaga era abamu abangamba tuwe ku namba eya WhatsApp bannange enamba enja kubawe ya sister we naye asoma bw'oba oyagala osobola omusigamu essimu lwakuba ye ate kyogera asoma
and tumwagala nnyo wano ye speaker waffe abwe Roni yono yasaba essimu Roni yagamba akirowoozaako n'anajja Roni tutumiddeko nnyo kapiseewo ba sponsor baffe bannange buli muntu ayagala okulima emiti Pastor Success yatulaga ekirungi yagamba agenda kujja ne flashlight doctor yagamba amugulira enkoko nekyenjagala okumwebazaako nti mwenna abewaddeyo okulima emiti no problem newe munkube nomuga wisdom waliwo yankubidde na wisdom sentence sindise nze gwe nesiga genda olw'ettaka lyange bannimira emiti Pastor Success yatugamba ku $2.5 afunya eka nga yiyo ne musayininga myaka 7 nga yiyo ate nasimbako n'emiti n'agirabirira omwaka mulamba ngamba nnyo bannayuganda oba oli bulaayi oba oli wano simba emiti tekigenda kukumenya tekigenda kukola kyatubalira ebibalo mwenna abala programu zaffe ezaggwa that's 1 2 tumirako ku Brenda Beauty's World Brenda lumunja muleeta ku live mumulabe n'embalabe ezaawonya na biki ayagala okusayininga wisdom ensembayo ne hamu bino ebipande bye mulaba kanjogereko kimu hamu yakola ekintu ekyansanyusiza okwata essimu yo ng'eno simbi nnyo nga yafatiya okwata essimu yeeno n'ogenda mu Play Store n'owandikamu nti Hamu's Immoral kakati Hamu's Immoral n'ogidownloadinga ekinyumira kwayo app ya Hamu's Immoral bw'ogidownloadinga just oba first user bw'odownloadinga oligisalinga tofaayo teka mu email yo first user tofaayo teri agenda kubba because of a first user wonoddamu gikozesa tegenda bikusaba Hamu's Immoral eriko amaduuka gonna ag'omu Kampala bateekako ebintu byonna bye batunda bye bakola kingatto byonna bye weetaaga n'emiwendo gyabyo kitegeeza oba n'omwana ng'ono Fatia ng'ayagala yakusaba omugulira ekyomugulira ogenda ku Hamu's Immoral n'olabe n'onoonya ekintu ekyo n'emiwendo gyakyo and you compare prices so ekyo kikulu nnyo n'oba mwababeera Bulaayi omwana ali Uganda yakusaba batusaba essomero batusaba ebitabo bya $2 genda ku Hamu's Immoral oteekamu bukusi bajja kukuleetera amaduuka gonna agatunda ebitabo ne prices yago ng'abaana tebakubye oba engoye oba uniform oba something so Hamu's Immoral lumunja balaga kino ekisinga okunyumira sooka okutame bayira Hamu's kiri HAMZ ekyo oluddako nja banyonya kyo bayita Hamu's line n'otogira nnyo tokutamanye tofaayo Hamu's line Hamu yakola ekintu nga kyolaba nti Facebook Hamu's line eyo ye Facebook yaffe gyeyakola bukya bajjako Facebook wano ye yagikola in the way that tewetaaga VPN egikozesa kuli abantu business nawulira abagamba nti gavumenti yabala kujjako Facebook waneno amu bayiseewo akalango kaabwe si bwe kito no yaleeta nkulaakulana naffe ebintu ebimu abazungu badde batwefumbiramu nga beefula bakabi naffe waliwo abantu abalina abasobola ate okukola ekyo anti labayo Katero anti kati abamba izo gamba anti kati alaika anti tenda yagigula anti omugabo manyi wale mu comment kuli nalaba nadamu amu inake yabawadde banange tetusekanga ko kujawa amu yatusuubiza kintu kimu yalaba program era bannaye kambabulire mbana mu muri b'amaanyi era njagala okwebaza abantu abalaba ne babebaza kubanga Hamu okuddira ne baleeta bino ebipande okulanga erinnya lye liri part of the ghetto babera mu kunyenya luddo lwakuba ekinnuma tolaba wadde kapande basoma n'omweso olwobupande bwolaba property broker namba 0 bikyalo ensonga ennuma eriemu ku bipande bya ambino yali alina kusaako ffe naye nga natusaako bazungu jajja kitereeza amayengeri gyalina tubeerafe abakuba akalango mukulu Newton otegedde tukolereyo nga ghetto parliament abaana be bali wali no problem naye nga lumu yagamba ayagala kujja alabe kyakola so manyi nti no nze muyita Dangote of East Africa Central no problem abasajja mulumbi abakati tulayi mukateera abasajja abakati bachalibe so alumya beyakula nabo njagala okuddiza akazindaalo Beautiful Fatia
bangamba mbu muyita kakati muyite mwagala muyite akire bitufati atubuze katwale maaso kibayita beautiful nango kale alright wisdom kaito yansa bigambe badengo ekero mayi badde wano nasiri anyway tubanilizako kaya wisdom official page ku flashlight na ku point media ntibadia yona je musinzo okumanga mtu amukola chama. Thank you so much for loving us nabagamba aba commenting mwe musinga ataba sharing mukolera ddala. I really appreciate kantandike waliwo fani wafasi ngo twagala mu ghetto parliament yagamba mbera kati every time nganenze subscribing ku sharing kukola everything esobola okubanga eno information etuka ku bantu kubanga twabagamba this information twagala etuke ku muntu wansanganye nti omuntu ali mu ghetto asobola okukowa kabina abantu abali mu parliament bava mu ghetto era ng'olina kulwayo mazaalibwa ge bamuyita mu ebijambiya. Happy birthday to you. Happy birthday. Namwe mwenna abajaguza amazaalibwa ga bonna kulwayo tukabagalisa mu ngeri ey'enjawulo. bakwate boogera myaka gyabwe tebasobola Uganda engeri gyekutwala tuleko n'omukyala waliyo simanyi ayina bikinjudisi bannange wakabi nnyo mulaba akomentinga nnyo ku peegi yaffe simanyi ayina mbabazi amatumidde abakola ku galaji ku 3 ku kikubo ekikirire kawaala bannaye mwebale tulaba amamba tumidde nnyo gye bangambye wisdom anyabe kitalina kyanywera wuuno ali wano mumulaba ensi yatukuba bukubi watabeereyo na bokisi y'amazzi oba buugi ne batabumuletera kuba yebwanywa kale this is ghetto parliament mbalaba nga balina bye boogedde fewe tutyo kya freestyle oba kitegere kati kabasooke beeyanjula ate tukomewo n'omulama gw'onakola tutandikidde yo yes I had my call Miss Lime abakatero stroke chairman w'emmanga nabagamba nze kabaka w'emmanga nze kabala bali ku byabwe nyamfide atenda president ndi wano samanya nze basha era naye ngatte eddoboozi beautiful fatia ne wisdom kai bana guys musubscribing ku pages zaffe kayo wisdom official flashlight point media when you subscribe mutuzaamu amaanyi nafe okuleeta waaka ffe tugenda baleetera waaka right those steps yo twababulira ekiri mu ghetto then nebifa mu nsi netera mwenna abalina projects eziri ku ground kati ng'eprojekiti y'emiti mu ghetto tulina abaana basobola okukola project ezo nomuntu w'emirimu tujja batusiimye oyo mulunzi seba alina n'enkokoze zamanya bagamba small size but big problems gala okwebuuza big problem eri wagwe ngomba mu mwannyoko nga bulijjo omusaayi gwa Bobby Stroke N.U.P tubaagala nnyo mwena abatulaba bakomentinga abasharinga kyamaanyi nnyo mwe bali tuzaamu maanyi naffe weetuli naye t-shirt za lodi zakuweddeko bakuwerezeyo endala gemazima kyembadde nzizaako t-shirt za Bobby zampeddeko bakuwe n'empale aha byonna mbyetaaga buli kimu kasa kiba nti kiriko N.U.P ewa Bobby mpaka ndowooza kati abyentandise okuzzaamu ziri muzirabye ennyo zikadde amademere yankoko Pepe na Bobby yayongedde okundaga nti omukwano gwaddala namulenga ayimbira mukazi wa kitege yayongedde okulumya ne President Museveni abikolereko mukazi we yani nalabye baside yabappi neŋŋamba naye bannaye katonda wakuwakuweesa emigundi mmeka mikono ebiri kubanga namulabye ne Spice Dana naye ng'osobola okugamba wabenkale otegeka kyekugamba and I was touched era kati nga talina makeup nange eno kasooka weeyanjula byankyebyanca ebyenca byanca gegange nze ngatta eddoboozi kubambe bano kyeboogedde subscribe comment and share for work for Jacobo Gumazi n'okusimba emiti n'okusimba yawali emiti ekinya basimbewo omuti exactly okulima we tujja kulima exactly abaana ba ghetto parliament bakuzizaako nyongerera nange okwebaza omuntu yenna alina tusiponsaringa tekamu ensimbi kyokka ddala kyamalina waali eyo fe weetuli kyangu tusiponsaringa omanyi waliwo abantu bebakwatibwako mu ggwanga olufu omulimu tunawulira nga alina engeri gyawuliramu obubi nyala tuli mu nsonga ya siwanyani oluvannyuma lw'okuvaayo gavumenti nebaako engeri oba nebakwata
ngeba suspecting bintu ebitambulisa kubijambiya wenjaga onakolera abana bano basoke batukubire muntu oti batukulire kiri fair mutuufu yandibadde gavumenti okuvayo negamba nti n'abantu abo bali mabega yawakyo ye lwaki abantu abo bonna baniru ki ekiri mabega abenaremu bo tebasobola kuttabatemanyi bajja nakutta bajja batta abantu kankubuulira ekintu kimu saagala mwemenye nnyo kati olaba 216 ebijambiya nga batema abantu okitegedde nga N.U.P tenabeerawo okitegedde ebijambiya byava dda kayibula nga N.U.P tenakola ki era kayibula gwe tumanyi nga bijambiya ate saagaka kati beesiba kubasegirinya mu bijambiya okitegedde bano bakyali baagala ekintu eki baagala kusuula N.U.P baagala kugimala maanyi kyovula kati basooka ne banoonya abantu kati Bobi Wine gyali ewaamaanyi tumutyamu ulya tumutya kasooke tugire ku bano bapikererebe baneeno betulaba bana bakola kikati kyovula bali kusegirinya naani wabe balaba kati bagasooka bavunza okitegedde baagala kwonoona kibiina kiri bagenda okuddamu okwesiibawo nga bagamba awo batta abantu ate nga balimba okitegedde bannange Mzee Museveni ne gavumenti yo naawo bakyalibo simanyi baani awo baani bagundibo muleke abasajja okitegedde munyigiriza ennyindo nejjakaabo musayi naffe ne tutudde nno tubayiiza mwe mukole bye mukola abasegirinya tulaba ekiriwo mubawaaliza kabe mwana muto nze omwana owange wa myaka 6 naye akimanyi ekituufu sebanyumizangako twali tutudde katebe buna katebe kano nga bookalaba abali eyo eno yero lwedi eno kala ya Jamaica ono green naye mutabani wange nali ntudde mu lwedi nga ye ali mu yero nagamba dadi vaawo jangu otule wano eno ze tulewo nemuga nange sijja tutula era natula mu green okitegedde kati olaba omwana akimanyi era yangamba Museveni yabba akalulu ka Bobi Wine ekiro kati ye nawulidde bagamba nti Museveni bwayagala kumitinga Bobi Wine boogere kuki nti nakubba akalulu yabadde adayisa ebibiina byonna naye birina bikkiriza nga webimanyi nti no yabadde agenda mugamba nti nakubba akalulu naye nsonyiwa era nkusaba Bobi Wine tugeza n'ogende waba abasajja babiri kyebakubalira kyonna kyonna gwe kyolina okumanya tebatudde okitegeera tebatudde labira ku basegirinya kye babakola kati basegirinya mumulanga ki mwana bayayemmwe wabula gavumenti eno yatutama n'abagitwala n'abagikolamu ate tetubatya oba mugenda tukola kyoba ki naffe ne tutudde kyemulina omanya twakula emwabikola nga bali bamuzeeyi baffe okitegedde neffe tulaba koze ensonga yasegirinya ne Sewanyana nzekakuba ekifaananyi ekinene sigenda kuba akafaananyi katini Mwami Museveni oba otunuulidde history ngeri gyatambulamu Mwami Museveni yonna gye bataamuwangula kutandikira mu 96 96 bagenda mu kalulu kwafe history biwandiike yalina ensemogere wangulu ne batamulonda mwalaba ekyavaayo terwali lutalo tebabagira Mwami Museveni kasesi tebamulonda 26 ne batamulonda kyekyaliyo tewaliyo Masaka Mwami Museveni Masaka teyamuwadde akalulu ku percentage n'emu kyekiriyo kwegamba n'abasajja balina ideology nti bw'oba tomulonze ale akutamya ebyobufuzi abantu batuketira tebagala ku associating an opposition tibaba babataddemu nnyo fiya okufa kuba kungi abantu tebatuketira ne babikowa buli kimu kyayononeka nga tetunnatuuka neeyo abantu mulinda mutene bawera abantu 30 nga parliament ekuba endere mu byekutondera by'okwerinda mukozi biti tuba tuli awo omwana n'aleeta clip no Kaweesa wa NTV mu abasirikale nga muwulira emiranga wali ekyemmanga bakutte bijambiya gwe n'okwata emundu n'okuba amasasi ate n'obakanga katani asiriwazaani awo ate kati abanga abagambe muse ebintu byawano okumanya byantama polisi weremererwa okunoonyereza ewayiriza buwayiriza polisi ku kyabasegirinya yalemererwa okunoonyereza bali mu kuwayiriza kuba tesobola kuŋŋamba nti banoonyereza ku basegirinya nti be bakijambiya abasooka okitegedde nga n'abatta bakaweesa abatta baani bakyabalemye okukwata abakuba bakatumba amasasi bakyabalemeredde wabula segirinya ye babakwatiddewo mangu nti badde batuuza meeting banange embwamu oba tuli bawona ddi nze nkyabakubira kifaananyi ebyo nabakubira bifaananyi kyakubiri ekyo polisi okugira tuba tuli awo nga tebannakola ne investigation tebanasindika n'amagye nabiki Masaka
enanga najja kirimu ba politics awo nategeerawo gye kiraga gundi yasooka okyogera kasolo ku balometi kirimu wa politician enanga zejogera enanga kubanga yayogerera poliisi temunakola na investigation nakusindika nga abantu bafa nti kirimu ba politician maama nze omukulu we yazze mwagala kukyayisa NRM bannabyabufuzi kati awunzi akazanyo kaba kawedde mumategera gye kiggweredde ne bambi mutusanze tulaba ennaku zino tugoberera ebintu nti ensonga tujja tukuba ebifaananyi mugenderera kigendererwa kukyaya abantu byabufuzi mujje mutufuge ngamba abatibwa mu Uganda abantu be basse bangi abatibwa mu Uganda naye nga tebabanoonyerezangako bakwata oba kitegeera kati bino byonna bisegirinya alani era bagenda batta nga tebabavunaanyi wala mwami besi jalina emisango 2 nga gyonna giri ku prison waliwo gwe gwali gumusinze tali bweru ate nerabika na diversion kwegamba mutukola ebintu bingi ffe tubeerawo kulaba bulabi bashuliriza naye kye bakoze baddidde ensonyi zalumbuye akololemu ku lwekyo kuba ndi mubi banna lumbuye yabalemerera ekitegedde kati ensonyi zonna bazitadde ku kibaggala kiri olwo babitadde kuba obusungu kati babuziza ku basegirinya kuba bamulaba nga awaga firi biki kati naffe tuliwo tugamba furi segirinya nani ne Sewanyana oba naffe munajja naffe tetutudde tubayiyiza ffe tubagamba buli lunaku nze kati ng'osanga mujjafangayo nga wali eri neevuga ng'ojja mbuno nkikakiikako obusime buboda bamusime biki fesi muli tukola ki balisa kati wano ne bajja mubaze tuyola awo wallahi batwala batusse ate nekiramusonga yasegirinya oba tunulidde ku mamemba ya paliamenti betwakayingiza mu paliamenti omuntu akoledde ku manifesto ye segirinya yekka bibaluma nti segirinya asobodde okugenda ebweru nasetinga alina eddwaliro ofuluma n'akabokisi ka segibox okitegeera alina ambulensi 2 kwegamba badde ali ku mulamo gwakugwa muntu walwansi fe nga abeekawempe kiba kituluma kubanga naye mubaka waffe kibi kati abaana bajja natandika okutta abantu baabwe nga bababuwi sente miliyoni 10 manye omuntu oyo abantu bameka bamugoberedde ku mugongo miliyoni 10 abantu b'Masaka kyannumye nnyo omuntu alese abaana 10 okubala bagenze 10 onyumye ate batalise kukakanira ezo sente mbuwa famire tuli nnene singa kuwayisa omukazi weri omukulu noono naye n'omuwa tulina nje njagala omuto nze yasigaza omwana ntwale sente nyingi balese tekera kututanga batusasula bakutta gwe omukulu ne bababana abaana naye nga sente basobola ozirirako bbanga ki okitegedde nze kyenabadde gamba wano fatiya nti eggwanga lya wano oba abo bakyali bano baweddemu tebalina ddiini kuba kati nagenze n'okulaba bino ebyamasomero abamu bagamba omu agamba baggulewo omulala agamba tebaggulawo bano bakyali baleka baagala Uganda yonna ebeerewo nga tetusomye baagala tubeerewo nga tetusomye era abaana tebagenda kusoma nemugamba Museveni oba President Museveni yandidduse mu ggwanga ng'obudde bukyali kuba agenda bonaabona nga President abalala babonaabona jjukira President Museveni alina ebikolimo alina ebisiraani naye talina bisiraani nga talina ebisiraani singa sinja akyatufuga manye atufugiza mpaka atufugisa ddagala batugamba alina abalogobe kyenjagala ogamba President Museveni eggwanga erwali mulemeredde nga wuli atandise tutta busi nga bwatali munnauganda atambula atuviire mu nsi agende kuba abbye sente ezisobola emubeezawo mu mawanga amalala gyasobola okuwawukira ye nyininyini yakwata naleeta wano ebyaddala gamba bulio kino bawote mukimanyi nti abantu tuli miliyoni 45 ne miliyoni 2 babalefiji oyinza okikiriza mu ggwanga lyaffe miliyoni ezi 2 bonna banoonyi ba budamu nga ne pulezidenti waffe mumutwalidde naye tokujjaamu kuba naye yajjanga munoonyi wa budamu kubanga singa oba oli munnauganda tosobola tukola bwotyo ng'okola bannayuganda banno bwotyo kitegeera kati bakozewo tinkica waabwe omumanyi n'oli gwe yatwala ku bwa pulezidenti egundi e Rwanda bakoze tinkica waabwe alaga mbu beewalana bali mu kuwalana tumuggyako tinti ye si munyarwanda munyankola naye muki ekitegedde bonna be bamu batuzanya buzanyi tinkica kutandika n'akayimba ka Hassan Ndugga yayimba akayimba n'agamba nti omuntu nga naatera okufa akola ebikola ki ebyewuunyisa nti kati wetuva kayimba kati tudda nti gavumenti eno kati sawa zino ekola bikola ki byewuunyisa nti kitegeeza enaatera okukola ki kankujjukizeemu era addamu n'agamba
bonna bali byemulaba mu ggwanga esaazo tebibatiisa eno yandibatamu egenda kakati eggwanga President Museveni ne gavumenti ye balina ekintu kimu kye beerabidde. Enfuga gye baali bafuga myaka gy'ekinaana si ekyasa kino mu 2020 kubanga mu gy'ekinaana abantu basonyiwe bakuba kati bakadde baffe obwongo bwali bukyali ki wansi nga bukyali kweganga tebannaba kubuuka baliko analogo kati saawa tuli ku digito kituufu kyonna kyekiri nti kakati esaawa zino engeri gyemuva gye bavaayo ne bagamba Segirinya ne Alani Sewanyana nti ekyo newosaazi nogamba nti kukikubirako kalulu eggwanga lyonna Uganda tukikubirako kalulu nti abagamba nti kituufu Alani Sewanyana ne Segirinya batta abantu saawa zino ekaba kalulu nsuubira tebasobola kuweza yadde abantu 50 babadde batanga abantu ng'abantu b'Amasaka bonna baagala answers ng'ogamba ani atutani naye bayogedde Segirinya ne Alani bennyini be batta be baasosowakana niŋŋamba ate be babadde baagala answers bamanye abatta bwaddidayo ndoza kyaliwo bawa Segirinya ennyo bikindoza ne bumukwata ne bumuteekamu sente ajyawo amawazo kuba tosobola kukwata muntu ekiraga nti no bulijjo boogera ne bali be bakwata bafulumya print out ezo kuliko enamba yabadde nga boogera kati baka bafunye okyaliwe Bashiri nga onobeera ng'onkubira buli lunaku wuliriza muba onobeera ng'onkubira buli lunaku kati oli ne bamuteekamu ssente yeefuule kyobala yalumiriza Segirinya mbuno lindako agenda kubuulirawo muko naawe nze kyendaba mwana batuwa bajambiya ne batambuza ne tugenda netema abantu point blank ku mawulire kiri ku record mugende mukebera amawulire tekiriko nti flaming abana basajja bakabaka ba violence omukulembeze yakyogera group yakyagula ngenda kolaki enda kugimalaho yakyogera kakati mbadde kyagenda mu maaso nga nkyaliko Alani Sewanyana manyi kati gavumenti eno etuuko manyi twakkiriza kuba kati baba batufugira mu bwavu tuli mu mbeera mbi kati gavumenti yesobola okujja nekwata nze oba nekwata nebyanca oba naye katerunga kwoli ne bajja bagamba nti ne bajja ne batugamba nti tugenda bawa tugenda bawa oba miliyoni oba 5 abo tebagabana sente ndako katero nzija ne babasubiza tugenda bawa miliyoni oba 8 kati twagala muveeyo mulumirize Alani Sewanyana ne Segirinya nti bakola ki beba batuma kati bamwe ne muvaayo namwe mu mawulire ku TV ne bujuliza obusooka buba bwa simu olira lindako namwe ne mujja bulungi ne mutandika okugamba nti bannange abo abasajja olw'ensonga mukikola naye mukikola lwa mbeera mbi naye nti ate obuzibu balina ate tebasasula kati kubanga recently emabegakaawo baali bani bakikozesaako era abaana ne bamala ne bavaayo ne bagamba baali bakayihula ne bagamba batugamba tukole kino bwekiti ne bwekiti twogere ne bwetuti ne bwetuti bagenda tuwa sente za tebatusasula sente byali bya bulimba nti kati n'essaawa zino yembeera gye tulimu nti ate n'ekirala President Museveni okumanya era olw'ekitta abantu kikyagenda ddala mu maaso wano kiringa kikwata oba nakyo kiri mu constitution nti bakikwata nga tukiri mu katabo ka constitution nti singa Munnayuganda bamutta mu nzita etiisibwa nti ajja weebwanga miliyoni 10 zajja okuweebwanga kubanga wano buli afa mu mbeera ekikanga ey'entiisa ngwezijaawo nyininyini miliyoni 10 ku bulamu bw'omuntu is nothing kubanga miliyoni 10 tosobola even okugulako adika politi obatekewo obuzibu kitegeera ate nabangi ate n'ekirala kati abantu b'e Masaka bagamba nti babawadde sente miliyoni 10 naye kino nkyogera wano ezo sente miliyoni 10 si buli famire nti zigenda zigituukako era ekinene nnyo bajja kulisivingayo nga 3 abamu nga 4 olw'ensonga bano be bazibawa nti mubatu obubaka bugende babacyanga bayinza okubuuza Musemanyi olina akawunti nti sirina olina kino nti kati awo biwanvuye ate kati tulina kati ekivaamu nga bagaa katugera olw'ensonga tetulina budde bigobako katukole bwe tunebwetti nga bakwatayo miliyoni oba nga 4 nga bakola ki nga bazikuwa olw'okuba nti naawe embeera gye tulimu nti yo gyatwagalamu tosobola kukola ki nti n'ekirala nti ate nakyo kiringa kupromotinga butujju nti nange weba ndyawo nga ndi bubi
kijja kunkakatako oba ŋŋambe nti singa nzi nkolayo kino bwe kiti oba omwana n'akola kino n'agaa kagende nange nzitowa wali bajja tuwayo miliyoni mmeka 10. Nze kankubuulire kino kyogera mu maaso ga kamera simanyi oba kiki nze ndaba tosobola kutta mukadde wange obaani oyo ayetaseneza amabuga oyo gwentematema ositegeera nojja nga woomolere waffe nga musse muzeeyi wange sibe musse baganda bange emikono nti obuzibu ate bannange nze nina omusajja gwensaasira mu ggwanga Uganda muno bambi ndowooza omusajja ndowooza atuuka nadda ewuwe neyeggalira mu kisenge n'akaaba n'amaziga oyo gundi enanga yavaayo bambi ku TV n'omulaba ng'omusajja ayogera naye ng'omulaba n'okankana akola Kasolo yali ku barometa emabega nga batandise okutta abantu. Kasolo n'agamba nti bannange mulaga nti mulumiriddwa naye tulina abantu abagenda okukwatibwa naye tetwagala muveeyo ate mutandike okwekalakaasa. Owulira yakyogera ku barometa eri eyaggwa namboze n'amubuuza ate nga beba bakutte abantu nga be batuufu nga lwaki tuba twekola ki lwaki twekalakaasa. Kasolo n'akiddamu n'agamba nti nze mbagambye ffe ab'omunda tulina abantu betukola ki betugenda okukwata abateeberezebwa. Ewiiki eyaddako nga bakwata Lanisewanyana nani ne Sagirinya omwami oyo era barometa ewedde najja n'agamba saali wano n'agamba bulungi nnyo moderator n'agamba wano nti tugenda kukwata abantu tujja okukwata naye tusaba bannayuganda tebeekalakaasa kati twakutte abantu abateeberezebwa nti be batta abantu naye kati mwekalakaasa ki by evidence nawulira mukulu Museveni agamba batereze ebyobufuzi nga naye omuniga banna mugundiyo leka kantu kempisaawo okimanyi Uganda tukyalina poliisi ejjira mu biki ebi bisatu ebyokusengula abantu ngaettaka balibbye ebyokugoberera abamasanyalaze okugoberera bana balinnyo emiti n'okutematema abantu ebyo ebiti ebi era nze sobola kufuna musango wane nga ku poliisi ndoope mbivaako nze kyenjagala okubagamba ku nsonga za Alanisewanyana ne Segirinya tosobola keera ku makya ng'ekitundu kyakeera ku makya ne kiwa ekibiina ky'oyo omuntu gwe bataddeko omusango okitegeera ate abantu abo baawa ekibiina kyabwe obululu ate kati essaawa z'olwaleero ne mugamba nti nno be baakola ki be baabatema be baalina omukono omunene nnyo mu kukola ki mu kutemula abantu. Ekisooka n'ekyokubiri kye kino wammanga mujje mukyegendeze buli tuva mu kulonda wabeerawo saga ebeerawo. Saga ya 2016 ng'okulonda kuwedde baali bayeekera nga bali mambuka eyo owulira always abayeekera babeerawa mu mambuka okitegeera olw'okuba ab'omu mambuka tebaawa kibiina kya muzeeyi kalulu baawa bano FDC ebiseera ebyo yakola ki yeyaliwo ng'ey'amaanyi era nga buli musango ogujja gwonna trizoni zonna bazisingisa ba FDC babateekako obuteesi babateekako miteeke tebabasinzisa okitegeera. Essaawa z'olwaliro kasitafu baavaayo ne batugamba nti bino ebijambiya birimu ensonga z'obufuzi ffe mulowooza tetutegeera tulaba tosobola ensaawa z'olwaliro olaba simanyi we bakuba mu mundu sigendangako Mogadishu sigendangako Somalia tokwatangako na ku mundu tekibagaana baami abo kujja kugamba nti bansanze n'emmundu 9 okitegeera principle bamukwatira eggulu kati emundu eyo gye basanga ne principle tubabuuza baami mwe bannange yali yaani ripoti nejebuliro nze basobola okugamba nti nina emmundu 9 naye nga sigikubanga nako simanyi na bwefaanana simanyi na bweri okitegeera. Gavumenti yeffe okitegeera naye mubeeramu ne beexecutive okitegeera. Executive bebo mukulu Museveni ne cabinet efuga gavumenti kati essaawa z'olwaleero tosobola keera ku makya n'ogamba nti omwana ayavula
ye yajje esapiti y'ebijanjaalo kuki kusigiri mufuneyo bye mutulimba nga biri ng'osobola kiraba okitegeera ng'olabira ddala ensonga n'ogamba nti omwana omuto yabadde agezaako okwavula n'ateeka omukono muki musefuliya bwenjagala mbuulire ani atta abasiraamu abasiraamu ate batta abasiraamu bannaabwe ani atta abasirikale ani atta abasirikale kitegeeza eyo kabineti ng'ebeeronda kuba balina serere basinga okulya embizi kalina emitima gyafuuka gyambiziogaleero kinulo kifaanana mufuneyo ebintu byemusobola okutulimba nga birina ku maki ate bino ebigambo si byeno kyalo byaffe essaawa z'olwaleero basajja battu mwatulimbye mbu bali kitalya twagenza okwekenneenya nga tebalina kitalya bali kigo owulira kati bwe weebuuze essaawa z'olwaleero ekitongole kya judiciary tekirina mazima poliisi terina mazima owulira omusajja yakera ku makya n'agamba wemukeeranga ku makya okutereza eggwanga nekyo bamusokerako kibeere ekintu eki kimu muyiwe poliisi balo bonna mubajjeko owulira muleete bali abakadde abaaliko kyokola omusajja yagamba tino ebungereza oba mu mawanga ago agakula ag'abeeru osobola osanga omusajja nga constable naye nga constable alina emyaka nga 65 ng'ali ku kiti kya constable naye nga ne ofiisi gyatuddemu mu mativu nayo ate nga n'emirimu gyakola bakolera bamusiima okitegera essaawa z'olwayo n'okwata omuntu ono simanya asp basp abo simanya baani bamayinja 3 n'omukwata n'omutwala eno gye baba tulayiningira n'amalayo emyezi 3 olumujjayo olw'okweyatula senior 6 olumujjayo n'omuwambaza amayinja aga 3 omugenzi Muhammad Kirumira yali ku interview n'ayogera engeri recruitment ya police engeri gye yafamu n'aba ba recruiting bonna gwe bali recruiting fonna gwe n'okola training eri proper nga wabula wisibiri okutikira temumanya abantu gye bava ate bwe bajja ne baleadinga parades muganda okitegedde mugenda biri ku record ffe twogera biri ku record tetwogera kubwayiriza twogera source information ngeri ku record sinaba katono ne bamukwata ne bamuleeta ne bamutika poliisi namba olumu babatika na division ezo poliisi ze bayita zi division enene otegera ne bagimutika naye experience talina experience just alina bubezi training obadde naye obadde naye abadde mu kitundu mwe yali mwe yazaaliwa era mwe yakulira abo ku kyalo bo bamumanyi toye tugumunsiriza tayogerwako n'omukwata n'omutika division yonna okitegera nze siri munabyabufuzi sironda era temunsiba ngogaseeko ne bano olw'ensonga era naye munatusanga mutusibira kituufu abatuwagira n'abali eyo bajja kumanya byetukola biki byaddala okitegera nze nkomekereza nga mbagamba ekintu kimu ku mulamwa guno gwe tuliko ebintu byemukola n'ebintu byemugezaako okutetenkanya temusuula bannammwe mu buzibu buli gagemu gwe mulaba akoze erinnya eddungi mu force akoze obulungi mu force nga mumuleeta mumutereka mugukufo naye ng'ogufa ogwo agenda kubikirira abanene 10 kati essaawa za leero kera kubakyama weji muwozi w'ofiisi jimu muwozi mwomuwe w'ofiisi musimanya yakulira intano ki security owulira ye minisita w'obutebenkevu mu ggwanga naye ng'omusajja oyo bwe bamukwata wano okumusiba teyaweza yadde n'emyaka egi
That is Seglinya. Yes, this is ghetto parliament. Ebibadde byogeddwa ku nsonga ya Seglinya ne Siwanya nange we Seglinya tumusabira buli. Yes, nabagambye ensonga. There are so many things that running in this country. There are so many things. Era twabagambye olunaku lwaleero tugenda beeranga tubibanyonyola buteevu nga twabagamba nti wano y'ensibuko y'amazima g'obeere ng'olina ensonga gy'otategedde tomanyi etambula etya gwe genda kugenzi Kai Wisdom official page subscribe Flashlight Point Media subscribe oba ng'ofuna buli ensonga ku nsibuko yayo evaawa buli kimu kiri kitya kino kye bayita ghetto parliament. That's why twatukuleetinga era essaawa zino zennyini twabagamba omanyi twagala Bamulanga bwema. njagala essaawa zino abaana bano babeeko kye boogera eri principal yavuddeyo yabadde oluvannyuma lw'okuba nti yabadde birthday ya Babi Kyagulanyi era happy birthday Wale senga nalina obusobozi nandibawerekeddeko kuba nanyumya. happy birthday Babi Kyagulanyi era njagala tubone we tuba tusinzira Oyo maama wa Uganda. Oyo maama wa Uganda gomanyi bameka. tulina moto wano Aliyomu mama wa Uganda wa wewaka Kyagulanyi ye taata Babi ye maama abatakimanyi mu kiyigo okuva ne leero Uganda wa waka Kyagulanyi ye taata Babi ye maama be balume Babi ne Bobi Wine si Katonda. They're not God. Byebakola everyone has Banabi. No, Katumba, I'm serious about this. Byebakola. Andi Katonda bamukata ko kirala nakyo ino manya banabi beyasindika. Everything is possible. My Katumba mgenda nile mbele I want to be with more people kwelo wakabi to be with more girlfriends, to be with more boyfriends, but it's not that. Neze ndiwona ngoye zange sina domulema. Oliwona ngoye ki? Ngoye zange. Nenga banene nakola lelo to ghetto parliament. Tuwagaliza Babi Kyagulanyi amazaalibwa amalungi era babadde South Africa gwasiga mu kintu kino abo tetubagaliza nko kintu fe tubalabirako naffe tujja mongere n'okuzaala tuweerera ddala kulwanyisa abatujju sinaba kutandika kupapa kunoonya mukyala njagala omukyala naye gwe ndifuna abeere nga Babi Kyagulanyi nga nze Bobi nze sijja noonya alinga maama wange yanoonya alinga Babi Aji babaga oli yagamba agala alinga maama we wange njagala alinga Babi nze pozi principal okwogerako kino kamwongereko ne kino anti ng'abaganda ne tugamba nti ayisa abasajja waaligwa wendigwa naawe principal wooligwa wetujja oggwa taata atagedde yabani onakola leero njagala mbatwale benti akabadde ka breather katikomawo ku nsonga onakola leero there are so many people actually si onakola leero weekend tufiiriddwa abantu bangi nnyo ab'omugaso mu ggwanga era nsaba mukama abantu ab'omugaso mu ggwanga there are so many tufiiriddwa omukulu Yanabranga Archbishop ne tufiirwa n'omukulu DJ Emma abadde ku CBS ne tufiirwa the same time n'omukulu BMK Ibrahim abantu abalungi be bafa kwegamba simanyi kyokka bino ebyeyaye nebeerano nga bitwesibako senga bye bimenyeka era abakulu abo wamanga benkumenyedde baogeddwako ebirungi bingi nnyo bayambye abantu ab'enjawulo babeezezzawo omuntu owewansi n'omuntu owa bulijjo nebe bali kweyisa bulungi mu nsi kyova laba naffe babaliddwako era senga tuba tulina obusobozi n'okuzika twandiziise naye eryo bwe tutajja kuziika waliwo abajja okufa nga ffe tuli mumajaguzo nga tuli mabbaala tunywa bunyumwenge kubanga bannange waliwo tagenda kuziika ebyaddala nga baba bagenda obbaziika bambala yunifomu byabwe bebyeruzira nga bajja obbaziika ebyaddala ensonga kuyabagenzi aba bafudde mukama abawe kirungi ekyobulemi naye Archbishop Ranga okimanyi Archbishop Ranga bamutaddeko bendera ya Yohana abasajja abo ekinuma balwanga bonna bagendedde mu kaseera akeegoberera naye omukyalisi babadde boogera ensonga eziruma omuntu gwewawuliddeyo byalugaba afa simanyi byalumaana simanyi baani baganda bebafaoli alyesibako bwesibi yekuumirawo baleme mumulyola bannaddiini bangi kasita babawa amamotoka ne babawa ebintu okuva from the central government beefuula nti ensonga zibaawo ne bazitunuulira butunuulizi
ne bakuba abantu ne bakola execution nga bo basirise busirisi bangi banadini ate jjukira nga kyaki eriwaita amanya ag'obuganda lekera okwetuma amanya g'abali abayo nebefuula nti nno balungi kati bw'oyogedde ekyo nenkuwa example y'esumuto yavuddeyo oluvannyuma lw'okubeera n'omwana w'abandi yamufuna n'abeera naye okumala ebbanga naye ng'amuganya okudda ewaabwe naye omwana yagenza okukomawo ndoza sanga yonna mwagirabomwana alinga kati kambuuze lwaki banaddiini bekikwatirwako lwaki tebekola kuba mulimu ne banoonya abantu bonna abatali batuufu mu ddiini exactly kati kintu kiddayo ku kiri kyembadde eddiini z'awano ng'ogyeko obusiraamu bakulisaawo bakyabwe esigadde bizinensi nabira ku balokole ezo kyaki z'abalokole ezisinga ng'ogyeka pasita bugembe ng'ogyeka ya bugembe abalonzi ba Museveni abakuumira basigadde abalokole mbadde nkyawayo submission kuranga banadini bangi kasita bafuna ebintu ne archbishop Lwanga abadde avaayo n'ayogera kati nga kambawe wano ku toki esembyeyo eni bagenda kukola kibatukubakubaddeyo bazijjamu ne batukola bitufuka omusaayi bagenda kukola era bebakola bajja okunzira mubabankima bebamanyira yavaayo yenyini archbishop naye Crime Katero ne Salimu olunaku olwaleero kyemutukola nina obusungu kubasegirinya nekumbi kiringanga ku Lumbuye we nanyigira ddala naye kati asitanda kimandi gavumenti yano Lumbuye yamulemerera obusungu babuzizza wali tetulina kulwana ku kale tusikabukakanemu fa moment n'abasigadde basobola badde nkyawayo submission yange naye banadini abo nga ba archbishop Lwanga bwe bavaayo ne bagatta eddoboozi kufa abanyigirizibwa kuba ffe wansi tunyigirizibwa abangi babira wabulabi tuba tuwulira essanyu tuba tumanyi nti waliwo abantu batukiririzaawo naye ate abantu bamwe batandika okufa tulumwa nnyo kubanga eddoboozi eryo liba lifuta abakulu be bafa batalina makulu abatatugasa ne basigala okitegeera kati ate kyakyenyigidde ku mwami BMK bami Katonda amusaasire omusajja abadde okitegeera naye ng'ali down to earth omusajja omugagga ku bugagga bwabadde nabo n'abanga mukakamu wano tulina abasajja batuyisanga mbizi abo baddala abo bali mu gavumenti tebaagalira ddala kumanya ajja n'agoba ekyalo kiyamba kale kwegamba mukama Katonda abali mu gavumenti abo ababi abakola obubi abali mu gavumenti abatukola obubi bwe banaafanga nga ffe ne tujaguza tukola pati bule banaafanga nga ffe ne tukola pati naye tunakola Bishop Lwanga DJ Emma Mungu abasaasi yabasobako naye BMK Mungu akusaasire ddala kuba nalumiddwa nze nafuna omukisa nengerawo kontena Africana nga nno ntuteyo kikoksi zijukira nze ntundanga tonga ntuteyo ebigatto naye empisa gye bampisaamu abakozi bawali nga empisa balina empisa ennungi ekiraga nti bosi waabwe wakabi nkuva kwa asikali ku gate ne piki naye gyesobola ne baŋŋamba kamba oligoze naye ayingize piki naye nga tomala takigama lababako obugobi nambooko era omukama akuwummuza emirembe oba mbasiramu tugamba wa inna lillahi era nze nange njakyogera mu kamera gye bagenda okuzika gyaguleyo gye baziika abasiraamu era bannayo kwakuba siri musiraamu nnyo nti ntuukidde mbu nsaala buli kanaku naye nga binsobako nga mumanyi obulamu bw'ensi nange mbanyagala osaala naye nange nyinza okugenda enkowe mulinako okweraga gye bagenda obbazika bino ebisajja bijja batta bibasuulira eddala nange okwongerezako kwekyo kitalo nnyo tuviiriddwako abantu ab'amaanyi mu ggwanga DJ Emma abadde kyali wange ddalaliko ne Sudaani ngaze ne Cameroon Sudaani nga DJ we nansanga eyo ng'ate no twemanyi nagamba mwana abadde kyali wange nnyo Emma awumula mirembe sijja kwogerako bingi Museveni ng'eggwanga alintamiza mpozi negundi ne BMK mukama amuwummuza ekisa BMK oyo mpozi ate ne gavumenti banenge kyoba olaba BMK oyo abadde ayambye kale ayambire naye okimanyi gavumenti nayo yamulwa ebadde BMK abadde talina ng'alina buli kyuma nga omanyi nti ebizikola enguudo
ebyo byonna kalya biki buli kyomanyi kyonna ngakina naye gavumenti yatukumulwaniza nakwata ebyuma mashini zonna naziwumuze waka ne batweta bingi pozi ne ache Rwanga Bishop Rwanga Yohana amukama akomeze bisa tetulina byakwogera n'obudde tetulina nejasi tulina ennaku ku mitima ebyokwogera tulina n'obudde bwe tutayina nze ntuusa okusasula kwange eri famire z'abantu abo bonna bagamba oba lwaki Mukama Katonda abasinga okukola ebirungi bayita amangu ate abakola ebibi basigalawo nga bakyatibwa Bishop Rwanga olunaku lwe namwagala era Rwanga Yohana lwe nayagala omusajja oyo nali simugoberera nnyo naye lwe natandika omugoberera lwe lunaku Kiwanda lwe yazunga ne banne nga bagenze wali Namuŋŋoona nga bagenze simanya saba mukisa yabagamba nze bannange nakoma okulonda mu 9 mu kalulu kasemogere n'omukulu ono n'agamba nagenda okulaba ng'okulonda tekulina makulu just tupasinga ku basensebudde time naye bambi bawummule mirembe Asizana okwebaza buli muntu yenna atambule naffe okuba gye twatandikidde paka wano tukomedde nti okola kyamaanyi era thank you so much bonna gyosinze okuba nga otuddamu obulambe batugamba wafuuka Mufalansa yafiiriddwako oyinza okuba nga omuntu teyalagidwa ku TV naye nga nammwe gye muli omukubaga mu ngeri enjawulo tusaba Mukama abasaasire ate gye munnaye Mukama gye twava era gye tujja kyova olaba saba busabye Allah nga alina engeri gy'abasaasiramu abaliwo emyoyo gyammwe abantu bangi nnyo abafudde kwegamba ntuuka nga n'omutima oyo balenga buli bwo Maria